Police amagye n'abantu babulijjo badduse bukubirira okutaasa abantu abakubiddwa ekizimbe kya Fidolide ekisangibwa Kampala Road ku kanisa ya House of Rest kitegerekese nti abantu bangi abadde mu kusaba okwekya emisana kuyitira nkyawa era siringi eyisa okuva ggulo ne babootikira. Okumenyerwawo naye siiri evuddeyo gyebaate eriyo waggulu yereese obuzibu design gye baleese emiti ne gimenyeka. Kandoza waliwo amasannyalaze gakyankalanyemu omusumba kiweweesa adde ndooza kunda bakwatulwadde wabweru kati ndowooza abadde wansi wano adde ebyuma ne bikyankana agenze waggulu ono okukola ki okutereeza waya menyesa agamu bamugababuddemu n'amanyi abegere bimenyese naye nga twali babadde mu service kibadde kiina ceiling kati ceiling eyo ye kadiri y'endowooza kati neba olaba ne waggulu bakiserekesa ebyuma so kati ceiling eyo gye batekesaako embaawo ewikenize nevaayo ekkirira wansi kujjako nga fiiridde mu ddwaliro naye nga bagenzi bali bubi bamenyese amaaso gava mu musaayi enyindo gamu avaawo mu musaayi efuba gamu bavaamu omusaayi aweddeyo abakoze ki fengafe abayambi tuyingiddeyo ne tujjayo ababaddeyo naye temuli afuddeyo bwe babatudde bali bubi. Abadduukizi adde ku byayi bategeeza nti bawulidde enduulu ng'abantu bali mu kulajana nga balowooza nti bali mu kusaba okutuusa bwe balabye nga abafuluma bavayo n'ebisago kwe kusitukiramu kubataasa. ebadde entambula netuwulira enduulu ng'abantu balajana tujja okutaasa tugenza okuyingira munda ng'abantu 70 bafunye obuzibu era tusuubirawo omuntu afudde naye bafunye obubona bw'amaanyi. Kino kireesebwa akusatira okuva mu bantu abaliraanye ekizimbe ekyo okulola okulaba nga bannaabwe bave balina ebisago okulira bamenyese amakulu n'emikono. Abantu ab'enjawulo bedda beesomba okulaba oba mulimu abantu baabwe nga babadde basabira mu kanisa eno. Ab'ebyokwerinda kumpi buli kitongole bayungudde basajja baabwe okusobola okutaasa abantu abadde bakubiddwa ekizimbe era wano ambulensi bedda ziri mu kwetala okubatwala mu malwaliro. Bakabona abadde mu kusaba batunnyudde embeera nga bwe badde n'okusomozebwa okubaddewo. abantu bwe bagenda awo ne tulwana tukubya enduulu nga tuyita Yesu naye abooluganda twagala kwebaza Mukama atuyambye ne tufuluma ekizimbe ekyo era njagala kwebaza Mukama olw'abampuliriza. Abakulira mu kutaasa abakusiddwa bategeeza nti abalumiziddwa baddusiddwa mu ddwaliro Mulago okujjanjabibwa. Twagezaako nga bulijjo olaba nti tuzindika abantu abasajja nzeziki era bafuludde ne basanga abantu nga 8 bakazalize. Amyuka omwogezi wa poliisi mu kampala ya Luko Isikira ategeeza nti abalumiziddwa bonna baddusiddwa mu malwaliro. Kibaddemu abantu naddala sayidi eri we basabira nga siiringi esobodde okugwamu na 8 be baggiddwayo nga bayigumiziddwa ebyesuso naye batwalibwa mu ddwaliro eddala. So poliisi ekyali mu nteekateeka ez'okumanya waliwo abalala abalumiziddwa era nga tujja kuba tubategeeza. Oyo Isikira ategeeza nti landlord w'ekizimbe kino n'omusumba w'ekkanisa bayitiddwa ku poliisi okukola statement. Mu kiwandiiko poliisi yefulumizza omuntu omu afiiridde mu ddwaliro Mulago ng'ategerekese nga mama Nava omutuuze ow'ensambya. Lugendo Crispo ne Buyondo William byakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.